Ebyokwenda binywezeddwa ku kkooti e Nakawa nga Abdulrashid Kyoto aleetebwa enkya ya leero. Kyoto w'emyaka 31 ng'oluusi yeeyita Tembo mutuuze mu nkambi ya Domain mu ggwanga erya DR Congo ne Suni mu disitulikiti ey'e Budaka ng'asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ey'e Nakawa Elias Kakooza. Ono nga yagambibwa okuduumira abayeekera abatta abalambuzi mu kkuumiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth. Omulamuzi Kakooza amusomedde emisango 9 okuli egy'obutuju, obutemu, okubbisa eryanyi n'okubeera omu ku bayeekera ba ADF. Tamukkiriza kubaako kyayogera olw'ensonga nti emisango egimuvunaanibwa gya nnagomola. Amusindise ku alimanda mu kkomera Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ng'oludda oluwaabi lumaliriza okunoonyereza. Oludda oluwaabi lukulembeddwa Thomas Jatiko ne Lilian Omara nga babuulidde omulamuzi nti Kyoto ne banne abatannakwatibwa wakati w'ennaku z'omwezi 13 ne 17 Oktoba nga basinziira mu bitundu by'e Lusese, Katwe ne Nyamunuka mu kkuumiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth bayokya emmotoka z'abalambuzi ne batta 2 ku bo ne ddereeva waabwe Eric Eliai. Oluvannyuma lw'okubatta baababbako ebintu byabwe okuli n'ebiwandiiko. Kyoto y'omu ku baakwatibwa mu kikwekweto ekyakolebwa eggye lya UPDF ery'oku mazzi ku nnyanja Edward nga banne 2 be yali nabo battibwa ate abalala ne badduka. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.